just pass place. I'm not a Muganda, but I don't believe in abuse. Amen. I'm not a Muganda, but I don't believe in abuse. Abuse cannot be a solution. I did things that is amazing. And one of the children of the person who is he just came out and make a wise statement, which is humble. If our Father had we ask it to forgive him and also forgive us as family. A person who is for us it's enough to forgive him because you've done a beautiful statement. But the man that came out and spoke on those words, and when the other side and then he comes and just the browser and from just bakunamira baganda abaganda ebigambo bino nasitidde abaganda si babi abaganda not bad people abaganda abantu si Uganda nakugamba I told you I'm not a Muganda batata bange abatume baganda si naye mwana zale baganda batuzaala Yesu plus ya kami nesi babi. But they are not bad. Abantu nga bakulaakulanidde ku Buganda. People have been prospering here in Buganda. Abantu nga beyagalidde ku ttaka lya Buganda. People have been rejoicing on the land. Abantu nga begagalidde ku ttaka lya Buganda. Omuganda si musosoze. Omuganda is not a racist. Kutambudde ku mawanga agamu n'otuuka ne n'olabanga waliwo obusosoze obw'amaanyi. Mukama yebazibwe. Kati gwe bw'ovaayo eri. When you come out, noyagala olwanire mu mubiri. Then you want to fight. N'okulaba ng'okunamira Baganda. Oba weekunamidde. Gwani akunamire gwange ddala. Oba weekunamidde. Okunamidde ssezaalawo. Okunamidde nnyazaalawo. Okunamidde mukyalawo. Okunamidde abaana bo. Okunamidde mikwano gyo. Bannyo baganda wo. Bonna obakunamidde tokunamidde gwange. Tulina engeri tuvaana w'entalo ne twogeraga ngamba tulowooza nti tukola bulungi nnyo naye tumaliriza twefunye tweswazisa simanyi lyova ndabe kifaananyi mulundi gumu ogamba okunamidde oyo akumanyi olaze akabina ku maama wo akuzaala ng'oswazizza mukyala ng'oswazizza abaana bo ng'oswazizza abo b'okunamidde Mukama yebazibwe. Kakati basibu ne bannyago social media tugikozesemu. Let's utilize social media in a good way. Tuleme kufumaavuma abantu. Let's stop abusing using people. Tuleme kufumaavuma abantu. Okuvuma waliwo amwagala. If you abuse someone, there's a person who loves you. Waliwo gw'asanyusa. There's a person who makes him happy. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Entero tebasibwana bwe bati. We don't fight battles like this. Osobola kujjanga oli musajja wa myaka 5. You cannot come when you are omusajja yali myaka 5 plus. The man is 20 years and no. Ne weeyambula n'okunama ng'okunamidde. And also you bound to do. Daluki. Which kind of madness is that? No mala ndano ga kibaluma. Ndamo kibaluma. Who does it pay me? Mukama yebazibwe. Amen. Kijja kuluma mukyala wo. If you pay me your wife. Kirume n'abaana bo. Kubanga kisigadde mu records. Because in the records. Tawa fe. He showed the people bands. He showed his bands to people. Amen. It's so embarrassing. Social media yatwangulire ddala tetukyalina muwadde kasonyi wadde. Kola statement ennungi. Faayo. Yogera bulungi tuna mu kamera oseegambe. Ogamba bannange. Omuntu afudde. Turamutuulira. Lwaki mwesawo muto? Mwesawo bintu kituufu ekyo. Ekikolebwa si kirungi. Era gwakikola toddamu kikola. Naye nga weeyambula. Nga weeswaza. Ogamba olumiza abantu. Oba weebuliza wekka. Hallelujah. Waliwo omuntu akuvuma. There's a person who can abuse you. And as if he has abused him also. And the level is driving is very far. When you want to be a wise man and a woman, sometimes never reply to their abusers. Yes, never. Because sometimes they are full.
abavumi those abusers, baba okumanya kwabwe kuba kutono. their knowledge is limited. Hallelujah. Amen. Kati gwe buli lw'osirika Now, whenever you get quiet, obanga amuvumye emirundi 10 you've abused him 100 times plus. nga musirikiridde muli bavumi kiki. You are too quiet. Mukama